The elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine leero kyaleetera Museveni naye tajja kukyagala wadde okyaniriza. Tubadde tumugamba emirundi mingi nti bannayuganda olunaku lumu bajja situla amaloboozi gaabwe baliise mu muntu omu bw'ati tojja kwagala binaavaamu. Kakati Kabulwa atandise okutegeera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine kyabadde amunnyonnyola kyabadde amutegeeza ebbanga lyonna. Mirundi mingi Museveni akoze ebikolobero mubadde okuumira ennaku. Museveni aleetedde abantu okufuuka ekitategeerekeka naye akaseera katuuse n'abantu ne bagamba nedda ekimala kimala, enough is enough. Tulina okwerwanako tulwanire eggwanga lyaffe, tulwanire ekitiibwa kyaffe okulaba nga tutambulira ddala bulungi nga bwe tulina otutambula. Tubeebaza nnyo baganda baffe basitudde amaloboozi gaabwe ag'enjawulo kulaba nga tusobola okuwewaayo n'okufaako tukozesa eddoboozi limu tununula eggwanga. Tulina okugiriza nti n'eggwanga lyaffe nga bannayuganda era tulina okusuubira nti lijja tambulira ddala bulungi nga bwe lirina otutambule. Era tulina twongera obbategeeza n'obbajjukiza nti Uganda ey'awamu ye Uganda etambula, Uganda ey'awamu bannayuganda gye batunuulidde okulaba nga egenda mu maaso. Kuyo aye ne bukeera enkya ng'olaajanira oyo yennyini asasula eyazza okukumenya, eyasindisa eyazza okukumenya, ate n'oba nga gw'olaajanira mwate yaba akuwa obuyambi. Bannange oba osusse ku busiru ng'ofuuse kisinzala kumanya linnya lyakyo aga Katonda mu ggulu. Tosobola kumumatiza mulundi na gumu nti omusajja asobola okujja ng'ennyumba yo weeri n'amenya eya neighbour n'adda ku yeekuddirira n'adda ku yookubiri ne batuuka ku ye ey'okutaano ne bagiyiwa ku ttaka n'amala okugjawo ennyumba ate n'ogaa nti nja kulemera wano ku ntuumo y'omusenyu wabadde ennyumba yange teri agenda kunzijjawo nja kufiirawo n'enkubalamu amagezi nga walemeddwa okulemera awali ennyumba yo kuba nti temenyebwa, nga walemeddwa okumalirira okufiirawo naye ng'enju yo temenyeddwa. Oŋŋambe nti bamaze ogimenya kati okayanira ntuumo ya musenyu awabadde ennyumba yo. Olaba nga kyekyamaanyi nnyo ekikwetagisa okulwana n'okufiirawo ofiirewo ng'ofiirira entuumo y'omusenyu awootadde kattenti nga wabaddewo nnyumba yo. Nze ne nkubalamu amagezi. Omugezi yenna era ow'amaanyi yenna y'oyo eyalibadde alwana n'agamba ati si kyokufa nga temunnamenya nju yange musooka kutta nze ndyoka muyiwa ekizimbe ku ttaka. Naye tosobola kubanga wakkiriza ekizimbe ne bakiyiwa ku ttaka n'ogaa nti ate okayanira kusigala ku ntuumo ya musenyu ng'abaawa be baamenya ne basigala ku ntuumo z'omusenyu nga nakati bakyaliyo. Bamanyi luddawa? Ab'omu Lusanja bakyaliyo, ab'e Kasokoso bakyaliyo, bali luddawa bw'omanyi abasigala ku ntuumo z'omusenyu. Naye abaagaana okumenyebwa bakyaliwo mu mayumba gaabwe mwebali era beebaka, tekyali n'abamanyiira. Kwegamba twasukka obuntu bulamu n'obukwata mpola ne tufuukira ddala abajega abasembayo. Omuntu amaze okukuttira kitaawo ate gyokera ku makya abawe sente eziteekateeka okuzika kwa kitaawo gwe yasse. Ago gaba magezi. Omuntu amaze okumenyera ennyumba gye weezimbira mu ssente zo n'agisaanyaawo ne mu kifo weegula ne ssente zo n'akugobawo. Enkya najja ng'ate n'okera ofukamira mu maaso ge ng'omwegayirira mbwakufunire w'onoobeera. N'akeera enkya najja mu ngeri y'okukumanyira n'okuyisaamu amaaso mbw azze kukuyamba akufunire akuwe ssente ogenda ozimbe wala, mbw'oba azze kukuyamba kuwa amabaati, mbw'oba azze kukuyamba kuwa akawunga k'ogenda kulya ng'okalira mu ttenti bw'abadde yeekolerera ng'olya emmere yo ng'ogirira mu nnyumba yo. Tosobola kutuuka ku eyo levu. Nze n'osigala ng'okyamaliza nti tulina amagezi. Twafuuka basiru abawedde emirimu. Tosobola kujja n'omenya nnyumba yange ng'eri mmanju wa petrol station nga ffena tuli mu kibanja kye kimu oba mulayini yemu ne petrol station ng'ekikumenya ensonga gye wadde okumenya enju yange kubanga ndi mu lutobazi nga ne petrol station eri mu lutobazi oba ebbajjiro oba ki, gwe n'omenya enju ezaffe bali n'obalekawo naffe ffene tutakuyambako kuba kujjirawo. Anti wasazeewo kujjawo biri mu ntobazi, petrol station ekolawo ki? Ne tutagikumako muliro anti mwagambye temwagala bantu bazimbye mu ntobazi. Neno petrol station eri mu ntobazi kati gobe kulemeredde ffe katugikuyambeko ne tutagiteekera muliro. Tugikuyamba nga nti agwe bekulemeredde ffe katugikugirewo ekyosanga muyonga.
enju ya costinga sente mmeka ezo ziwalabye nga nnyingi nnyo esobola okulemerera okugenda okugula amafuta wali akadomola lita 5 y'amafuta y'omutwalo oba eyogumu ekitundu kale tugaye lita 5 y'emitwalo 5 y'amafuta neba nga yakulemye okuleeta okugiwa ku kimotoka n'okyocha nibo kiba tekidde ekyo nakuggwawo okukiwako y'amafuta woti n'ogasuka nekitandika okutuntukamu ekiti akivuga tasobola kisigala kaba yakivuddeko dda nga yagenze Zinabagamba uva kasiri gwango omuntu omu yalemesa ekimotoka okusenda ettaka li just ettaka. Tamuna mwiza kumatiza mu mwalemereddwa ekimotoka ekikola ennyumba zammwe mpaka ku ttaka. Abantu abasoba mu 1200, abantu abali mu 10,5 namba. Tikisoboka bannange twenafuyiza nnyo ne tusukka. Twenafuyiza nnyo ne tusukka. Tosobola kutusenda n'ojjawo properties zaffe n'otugabawo nti ntobazi enkya n'okera n'ozimbawo ekkolero ffe tuyitawo nga tutunula kugamba nti kala awo twali tubeera ne tutakomawo ddyocha anti watugobawo nti awo walina kuba weereere kubanga ntobazi kati ate lwaki ozimbawo ekkolero liteekewo naffe tulyoche liveewo ffe tukuwa ensonga eki awo walina kubeera weereere kuba mwajjawo ffe abaaliwo niba bajjawo olwaliro ekyo ne bazimbawo amakolero ne musigala nga mugayitako mutuzi bwe muti kala awo twali tubeerayo baatugoba naye bannanga abasajja bano kalonda obuntu bulamu olw'ensonga tolina bw'oyinza kummatiza nti omuntu oyo abaamu amagezi asobola okukeera enkya ku makya ng'omuntu azze n'akulumbagana n'asendawo ekizimbe kyo n'amenyawo ennyumba yo mwobadde owangala ne famire yo mwobadde okuumira ennaku yo aye ne bukeera enkya ng'olaajanira oyo yennyini asasula eyazza okukumenya eyasindisa eyazza okukumenya ate n'obanga gw'olaajanira mwate yaba akuwa obuyambi bannange oba osusse ku busiru ng'ofuuse kisinzala kumanya linnya lyakyo aga Katonda mu ggulu tosobola kumumatiza mulundi na gumu nti omusajja asobola okujja ng'ennyumba yo weeri n'amenya ya neighbawo n'adda ku yeekuddirira n'adda ku yookubiri ne batuuka ku ye ey'okutaano ne bagiyiwa ku ttaka n'amala okugjawo ennyumba ate n'ogaa nti nja kulemera wano ku ntuumo y'omusenyu wabadde ennyumba yange teri agenda kunzijjawo nja kufiirawo nenkubalamu amagezi nga walemeddwa okulemera awali ennyumba yo kuba nti temenyebwa nga walemeddwa okumalirira okufiirawo naye ng'enju yo temenyeddwa oŋŋambe nti bamaze ogimenya kati okayanira ntuumo ya musenyu awabadde ennyumba yo olaba nga kyekyamaanyi nnyo ekikwetagisa okulwana n'okufiirawo ofiirewo ng'ofiirira entuumo y'omusenyu wootadde kattenti nga wabaddewo nnyumba yo nze nenkubalamu amagezi omugezi yenna era ow'amaanyi yenna yoye yali badde alwana n'agamba ati si kyokufa nga temunnamenya nju yange musooka kutta nze ndyoka muyiwa ekizimbe ku ttaka naye tosobola kubanga wakkiriza ekizimbe ne bakiyiwa ku ttaka nogaa nti ate okayanira kusigala ku ntuumo ya musenyu ng'abaawa be baamenya ne basigala ku ntuumo z'omusenyu nga nakati bakyaliyo bamanyi luddawa ab'omu Lusanja bakyaliyo ab'e Kasokoso bakyaliyo bali luddawa bumanyi abasigala ku ntuumo z'omusenyu naye abaagaana okumenyebwa bakyaliwo mu mayumba gaabwe mwebali era beebaka tekyalina abamanyiira kwegamba twasukka obuntu bulamu n'obukwata mpola ne tufuukira ddala abajega abasembayo ky'omuntu amaze okukuttira kitaawo ate gyokera ku makya abawe sente eziteekateeka okuzika kwa kitaawo gwe yasse ago gaba magezi ky'omuntu amaze okumenyera ennyumba gye weezimbira mu ssente zo n'agisaanyaawo ne mu kifo weegula ne ssente zo n'akugobawo enkya najja ng'ate n'okera ofukamira mu maaso ge ng'omwegayirira mwakufunire w'onoobeera n'akeera enkya najja mu ngeri y'okukumanyira n'okuyisaamu amaaso mbu azze kukuyamba akufunire akuwe ssente ogenda ozimbe wala mbu bazze kukuyamba kuwa amabaati mbu bazze kukuyamba kuwa akawunga k'ogenda kulya ng'okalira mu tenti bw'abadde yeekolerera ng'olya emmere yo ng'ogirira mu nnyumba yo tosobola kutuuka ku eyo levu zino osigala ng'okyammaliza nti tulina amagezi twafuuka basiru abawedde emirimu tosobola kujja n'omenya nnyumba yange ng'eri mmanju wa petrol station nga ffena tuli mu kibanja kyekimu oba mulayini yemu ne petrol station ng'ekikumenya ensonga gyewadde okumenya enju yange kubanga ndi mu lutobazi nga ne petrol station eri mu lutobazi oba ebbajjiro oba ki
gwe nomenya enju ezaffe bali n'obalekawo naffe fene tutakuyambako kuba kujjirawo anti wasazeewo kujjawo birimu ntobazi petrol station ekolawo ki netutagikumako muliro anti mwagambye temwagala bantu bazimbye mu ntobazi neno petrol station eri mu ntobazi kati gwe kulemeredde ffe katugikuyambeko netutagiteekera muliro tugikuyamba nga nti agwe beekulemeredde ffe katugikuggirewo ekyosanga muyonga enju ya costinga sente mmeka ezo ziwalabye nga nnyingi nnyo esobola okukulemerera okugenda okugula amafuta wali akadomola lita 5 y'amafuta y'omutwalo oba eyogumu ekitundu kale tugaye nti lita 5 y'emitwalo 5 y'amafuta naye banga yakulemye okuleeta okugiwa ku kimotoka n'okyokya ne bwe kiba tekidde kyonna kuggwawo okukiwako y'amafuta woti n'ogasuka nekitandika okutuntukamu ekiti akivuga tasobola kisigala kaba yakivuddeko dda nga yagenze Zinabagamba uva kasiri gwango omuntu omu yalemesa ekimotoka okusera ettaka lye just ettaka. Tamuna mwiza kumatira mu mwalemereddwa ekimotoka ekikola ennyumba zammwe mpaka ku ttaka. Abantu abasoba mu 12, abantu abali mu 10 namba. Tikisoboka bannange twenafuyiza nnyo ne tusukka. Twenafuyiza nnyo ne tusukka. Tosobola kutusenda n'ojjawo properties zaffe n'otugobawo nti ntobazi ekya n'okera n'ozimbawo ekkolero ffe tuyitawo nga tutunula tugamba nti kale awo twali tubeera ne tutakomawo ddyocha anti watugobawo nti awo walina kuba weereere kubanga ntobazi kati ate lwaki ozimbawo ekkolero liteekewo naffe tulyoche liveewo ffe tukuwa ensonga eki awo walina kubeera weereere kuba mwajjawo ffe abaaliwo ne babajjawo olwali ekya ne bazimbawo amakolero ne musigala nga mugayitako mutuzi bwe muti kale awo twali tubeerayo baatugoba ne bannanga abasajja bano Kalonda yalimanyi kyali basasula n'otambula n'ogenda nonsense. Twenafuyiza ne tusukka Abannayuganda, twenafuyiza nnyo ne tusukka.